Kaakati omukyalo ono malaaya. Omugagga yamusanze ku street we yeetundira n'amulonda ekkubo n'amugamba nze sigenda kwegatta naawe mwabo bulungi bwammwe obwa layisi. Bw'oba tokiina mu buzibu jangu otule mu mmotoka nkutwale mu maka agange gye tuba twesanyusiriza. Omuwala n'agamba sikirina mu buzibu kasita onampa ssente zange ezinnaakusaba. Omugagga n'amugamba ekya ssente tokiraliikira tekirina mu buzibu. Babadde bagenda mu kkubo nga banaatera okutuuka ewaka ew'omugagga. Omugagga n'amugamba ewaka mu nnyumba nninamu jjajja wange, naye jjajja wange kyakugamba kyonna kyonna olina okumugondera. Saagala muntu ayisa mu jjajja wange maaso. Omwana n'agamba nze sirina buzibu era abantu mbaagala, nze mukadde jjajjawo sinda mubaako na buzibu. Kumbe jjajja gwategeeza musambwa, ng'omugagga alina omusambwa mu nnyumba balina okugunaaza. Era omuwala ono bwe yatuuse mu nnyumba y'omugagga, omugagga yamuyise n'amugamba jjajja wange embugu muli muluma, genda omunaazeeko. Era omuwala ono n'agenda nga yalowooza anaaza muntu, kumba anaaza musambwa. Yagenza okutuuka ku jjajja w'omugagga ono nga jjajja olususu luyiikayiika bwe ruti nga mweru ng'ettungulu, kyokka nga muzzukulu we omugagga ono ate ye muddugavu. Omugagga n'amuyita abeesanyuse, naye omugagga yaganye okwegatta n'omuwala ono era emikolo yagikoledde mu mabeere ga muwala mpaka bwe yatuuse ku ntikko. Okuva bwe yavuddewo omugagga ono, omuwala abuliidinga omusaayi gwa bitole, atambudde mu buli kyaki bigaanye, bamusabidde bigaanye kati omwaka guweze. Kaakati wuliriza, nga sinnabakutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Munnange bitandika bitya? Omuwala ono mu comment section mwali, buli kye muteesa agenda kuba akiraba, ayagala ku magezi gammwe, atambudde buli wamu bigaanye, mu bapasita Tom agenzeeyo, mu basheeka agenzeeyo, naye ekikulukuto ky'omusaayi kigaanye okumuvaako. Wuliriza, omuwala ono agenda amala senior 6, naye bw'amaliriza senior 6 taata waabwe yali yafa. Babeera ne maama waabwe waka, maama waabwe yali asogola mwenge, ng'ogwo omwenge maama waabwe gwasogola gwatunda ku kyalo, aguteeka mu budomola n'agutwala mu katawuni, natandika okugutunda, ne bamuwaayo 1000, ne bamuwaayo egiraasi ya 2. Maama bw'atyo nga bw'asobola okukola ki? Okulabirira abaana be. Omwana ono yagenda okulaba nga mu butuufu obulamu bukalubye ewaka, nga yandibadde naye afuna ekyokkola ng'omwana ow'obuwala ne yeebeezaawo ng'omuntu. Kaakati ku kyalo kwe nnyini okwo kwaliko omwana ow'obuwala obulala, naye nga ye obulamu ate ye bw'atambuliramu, atambulira mu bulamu obweyagaza, kati ng'ono amwegomba. Kati omwana ono nga yeegomba oli munne n'agamba naye ono omuwala akikola ate y'okubeeramu obulamu obulungi bwe butyo. Nnyinza kukola nti okumwekolako omukwano, mu butuufu nandagirira engeri gy'akikolamu, oba osanga nange nanfunireko ku mulimu. Munnange olunaku nga lukya lumu ng'amwetega, oli ava ku mulimu ng'amwetega, ng'amugamba owange ntera okukulaba naye nkubuulire nkwegomba, olina obulamu bw'otambuliramu mu butuufu, nange muwala muno ne ŋŋamba nange nandibadde atisiko nga ggwe. Olwo n'amugamba nno naabisobola bino ebyaffe. Olwo n'amugamba okibanga kirimu kyetaaga omuntu abemu n'akasente, wandibadde onkonekitinga n'onfunira ku mulimu, naye nkooye obwavu. Olwo n'amugamba ojja kudda enkeera essaawa zino nkooye twogere. Era omuwala ono n'addayo ewaabwe. Enkeera ku ssaawa ze bali bategaleganye okusisinkana, yagenda n'asisinkana oli mukwano gwe ali mu mbeera ennungi. Era bwe basisinkagana batandika okwogera ku bizinensi. Oli n'amugamba mazima gali nti neeryamu nze neetunda kubanga omuwala ono mu kusooka teyali malaaya. Obwamalaaya ono gwe yali yeegomba ye yabumuyingizaamu. Oli yamugamba nze neetunda era akasente koolaba obulamu butambula bulungi, ngenda ku street, omusajja omugagga najja n'akuwaayo 2, n'akuwaayo 3, n'akuwaayo 10. Kale kugamba obulamu ne butambula. Bw'oba osobola ng'oyagala okunneegattako, nze jangu nsobola okukufunira ew'okubeera, oba ne tubeera ffenna, then gw'ojja kunsasula mpola mpola akasente. Ono n'agamba
nyingiremu ekyo ekintu kweri, naye engeri gye yali yeetaaga ssente mu butuufu yagamba akama mbaya ni mbaya, kanyingiremu kino ekintu ndabe gye kinankomya, era ng'akkiriza oli bye yali amugambye, oli ng'amufunira ew'okusula, ng'amugulira akafaliso akamuteeramu, nga atandika okubeera mu kayumba ke yali yamufunidde, oli yamuteekamu akasente. Munnange omuwala ono ng'ajja agamba maama we nti maama, nina mukwano gwange yanfunidde omulimu gwa wooteeri, naye omulimu gwa wooteeri ogwo ngenda kutandika okusulangayo, sigenda kuddanga waka, naye yanfunidde n'ew'okusula, ngenda kuba bulungi. Maama we ng'amugamba kale mwana wange genda okole ssente, omukisa gukutambulireko. Kumbe atidde okugamba maama we nti bamufunidde omulimu gwa bwamalaya kwetunda. Munnange ng'omuwala akwata kkuba agenda, maama we amusabidde emikisa. Kaakati bwe batuuka ku street bakola. Mukwano gwe yamuyingiza mu bwamalaaya, ajja afuna kasitoma gwe yafuna yali musajja mugagga, era yajjira mu mmotoka Benz n'agipaakinga, n'amuyita. Ne bayita mukwano gwe ono omuwala. Mukwano gwe bamuyita, ajja atandika okwogera n'omugagga. Omugagga amugamba, amazima gali nti nze ndi musajja wa status, sisobola kkeera ku makya nentandika okwegatta naawe mu obwo buloogi bwammwe. Bwe kiba kisoboka nga tokirina mu buzibu, tula mu mmotoka yange tugende ffenna ewaka, nja kuwa akasente k'onaaba oyagala. Omuwala ng'agamba tekirinaamu buzibu, ate malaaya obamanyi. Malaaya kasita omugamba nti ssente bwe ziti yonna gy'omutwala gy'agenda. Munnange ng'omugagga ateeka mukwano gw'ono omuwala mu mmotoka ng'amuvuga amutwala. Kati bw'amuvuga n'amutwala batuuka ewaka, ndowooza bakola bye bakola, beesanyusa bulungi nnyo. Bamala okwesanyusa, omugagga amulambuzaako ko ne ku kalina z'atannaba na kumaliriza kuzimba. Kati omugagga yasiima nnyo ebintu by'omuwala ono, yamuwoomera nnyo. Ndowooza bwe baali eyo mu nsonga z'omukwano, omuwala ono mukwano gwa nannyini sitoole yawoomera omugagga. Omuwala n'agamba naye ate ng'oli musuffu nnyo omwana gwe. Mu butuufu bwe kiba kisoboka nga tokirinamu buzibu, ebintu binene eby'okwetuna mbadde njagala obiviiremu ddala. Ngenda kuwa akasente kano ogenda kukakozesaako ng'entandikwa okugezaako okweddaabulula, naye ate njagala ebintu bino eby'okwetunda obiveemu. Era omugagga yanyumirwa bulungi nnyo. Mu kumusiibula, omugagga yakwatira mukwano gw'ono omuwala miliyoni 4 n'azimuwa. N'amugamba zino ssente ze nkuwadde njagala ozitemeeteme bw'oti. Akakadde kamu kako kaakukuziika, akakadde akalala kamu kawe maama wo, akakadde akookubiri kakolemu shopping, ebintu birala bye weetaaga, akakadde akookusatu, akakadde akalala akookuna kakuyambeko ko mu bulamu bwo by'oyagala okwetegeka. Ng'omugagga amusiibula. Omugagga mu kumusiibula, omuwala ng'akwata kkubo akomawo eno wa mukwano gw'ono nannyini sitoole ng'atandika okumunyumiza ng'amugamba gwe mukubuulire bannange, ate ono omugagga gwe nasanze simulabangako. Okimanyi nti omusajja yampadde ssente ze mbadde sirootanga okufuna obulamu bwange bwonna. Omusajja yampadde ssente mu butuufu. Ono yazze nga kirabo. Ono n'amugamba baakwadde ssente meka? N'amugamba omusajja yampadde miliyoni 4. Yampadde miliyoni 4, buli omu n'awunga. N'agamba miliyoni 4 wamukoledde ki ekyo? Ekyo ekyamukozesa miliyoni 4. N'agamba omusajja oli mugagga yasiimye. Omusajja ndabika namuwoomedde. Omusajja ndabika bannange ayagala nakumpasa. Yandaze ne zikalina z'atannaba kumaliriza. N'agamba ngenda kuteeka omwo gano gagenda kuba makaago. Toddamu kukola bintu bya bwamalaaya, bive namu, oli muwala mulungi nnyo. Mu butuufu nze bino nze ngenda kubivaamu. Onatandika okwewaana. Kumbe mu bigambo by'omusajja yamugambye nti akakadde kamu kagenda kukuziika. Teyakitutte nga nsonga, teyakikulamyenga, yakyerabira ye ssente zaamuziba amaaso. Era munnange bw'alita ssente n'anyumizako ko mu mukwano gwe byonna ng'agamba kansooke ntwalire maama akakadde ke baamuwadde, kubanga ssente omugagga yaŋŋambye mpeeko ko ku maama wange mukwano gwe. Munnange ng'omuwala ono
agenda atwalire maama we akakadde. Bw'atuuka ewaka maama we amusanyukira, yagula ebintu n'atwalira maama we. Bw'atuuka ewaka n'amugamba maama, nafunye omusajja agenda kumpasa. Omusajja agenda okumpasa yandaze n'ennyumba gy'agenda okumpa. Ali eyo mu tawuni tubeera naye. Maama n'amugamba, mwana wange yooge. N'agamba era maama omusajja ono agenda okumpasa abadde aŋŋambye enkweka n'akasente. N'agamba maama neeyanzizza. Mwana ng'akwata emiliyoni agikwanga maama. Maama ng'agwa eddalu. N'agamba bannange ndaba ku ki? Omuko oyo bannange mmulabako ddi? Bannange nga neeyanzizza. Maama ng'atandika kwegira. Omwana ng'amugamba naye maama sigenda kusula. Ngenda kuddayo mangu kubanga nina bye ngenda okukola. Mbadde ndeese ssente z'okuzikuwa bba wange zampadde nze male nzirayo ku mirimu gyange. Nga maama agamba oyagala kugenda bw'otyo? Leka naawe kwegamba oddeyo ewa mutabani wange omuko nga tolina ky'omutwalidde. Maama ng'ayita muvubuka awo ng'amugamba gwe nyangu ngobera enkoko eno oginsibire emiguwa omwana wange agende nayo agiwe omutabani omuka ajja wuutamu kasupu. Ng'amugamba enkoko temala, tekako n'akatooke kali eri, ng'atemayo enkota y'ettooke omwana we kanaafumbira omuko omuka alye. Kaakati maama aba agenze eri nga yeetolodde bayunge ettooke balitereze bulungi nnyo. Omwana we nga omutwe gutandika okumuluma. Ono aleese ssente. Mukwano gwa nannyini sitoole. Ono aleese ssente ye yayingiza mukwano gwa nannyini sitoole eno mu bwamalaaya. Kati ono omutwe gutandika okumuluma. Omutwe bwe butandika okumuluma atandika okugukaaba. Baganda bye baba bali waka nga bakubira maama essimu nga bamugamba maama nno oli eyo nti omwana we ali n'akaaba omutwe gumuluma afa. Maama agenda okutuuka ng'omwana ali mu kuva omusayi mu nnyindo. Nga tebannaba kupapala kumuddusa mu ddwaliro, maama yasooka n'amulungirawo ku bimululuuza n'amulungira simanya ku biki abimuwe basobole okumutwala mu ddwaliro nga tisika afunye ka first aid akaganda. Omwana olwamala okunywa ebiruluuza bwe bati n'akutuka. Essente ze bali baakawa maama yali tannaba na kuzitereka nga zikyali mu ggomesi kubanga olwazimwa n'azisiba ekifundulwa ku ggomesi. Maama n'agamba omwana wange afudde bw'ati nga talwadde. Tezibanga zino ssente zandeetedde ze zissa omwana wange. Maama n'akwata ssente ze baamuwadde n'azikasuka eri. Abantu baali bakuŋŋaanye nga bali mu kulaba amawano gano, omwana afudde atalwadde yazze okulaba maama we be balonda ssente zino. Nga bakubira omuwala ono essimu mukwano gwe nannyini sitoole eno. Nga bamukubira nga bamugamba munnange oli eyo nti ye mukwano gwo naali eno afudde. Alwaddemu bulwazi katono omutwe n'afa. Ono ng'alinnya akola ki? Ajja alabe mukwano gwe. Agenda okutuuka nga mu butuufu abantu bali awo bakuŋŋaanye, ssente baziyoddeyodde awo, baziguddeguddemu ddaawo nga n'obumu busansa base. Naye n'atya n'okubulonda. Ne bamugamba onazze n'awa maama ssente. Bw'amaze okuwa maama ssente bagenze okulaba alwala omutwe ng'enaafa obutuka omusayi mu nnyindo, ekivuddemu n'agwa wali n'akola ki? N'agwa wali n'afa. Ono n'atyamu n'agamba oba omusajja yamuwadde ssente ye yamusse. Agamba owange omuntu bw'atava mu bino eby'obwamalaaya olaba mukwano gwange gwe mbadde neegomba eyannyingiza mu bwamalaaya afudde nze ate. Omwala ono n'agamba ebyamalaaya kasooka abyesonyiwe era ne baziika mukwano gwe ne bamubulizayo mu ttaka. Wayitawo ebbanga obwavu nga bumulumye n'agamba naye obwamalaaya buno bwali bumpa kasente. Mu butuufu ekintu kyonna kyonna ky'oba watandika ng'ate mugulinga muze si kyangu kyakuvaamu. Kati obwamalaaya bw'oba wabuyingira si bwangu bwakuvaamu. Omuwala ono munnange kyaddaaki ng'addayo ku street gye yali. Aba ali ku street yakamalawo ndowooza ennaku bbiri akola nga zireeta omusajja omugagga. Omugagga eyajja amugamba ebigambo bye bimu ne bye yagamba oli. Amugamba nkusiimye naye amazima gali nti sigenda kwebaka naawe mwako kaluumo kammwe. Nze ndi musajja mugagga, ndi musajja w'amaanyi. Kakati bandabe nga ndimu obwo obuluumu bwammwe mu butuufu nze omusajja alina ssente ze? Jangu tugende ewange nja kukuwa ssente zonna nsaba z'oyagala. Ono ng'agamba tewali buzibu.
kati ebya mukwano gwe munnange embeera za mukwano gwe nga yabyerabira mpola mpola n'agamba kaŋŋende n'omugagga naamusabayo sente zonna zonna ze naamusaba. Jjukira abaana bano bamalaayi bwe balaba abagagga babanga abakubijja akapooti. Omuwala ono ng'atula mu mmotoka ya musajja ng'amutwala. Kaakati omugagga oyo ono gw'agamba nti tugenda kuyingira mu maka, naye nina jjajja wange mu nnyumba. Jjajja wange oyo tayisibwamu maaso, jjajja wange tamanyiirwa. Omuntu amanyira jjajja wange aba amanyidde nze. Jjajja wange kyayagala ky'oba omukolera, kyaggamba ky'oba okola. Ono omuwala agamba nze sirina buzibu na baki, sirina buzibu na bakadde, kati jjajjaawo nyinza mukumubaako na buzibu ki nti alina kyantumye, alina kyayagala. Nga bayingira mu nnyumba ya musajja. Bwe batuuka mu nnyumba y'omusajja, omusajja abaako akasenge ke yayingiramu ng'amala afuluma. Bw'afuluma nga gy'agamba ono omuwala nannyini sitoore gwe njogerako essaawa eno nti jjajja wange awulira ebbugumu, njagala ogende omunnaalizeeko. Ng'amugamba amazzi gali wali, na bino by'olina okumunaaza biri wali, ng'abimuwa, nga muwala yeesuza kasenge. Jjajja wange ali mu kasenge eyo gy'asula, genda omunaaze. Ng'omuwala ayingira mu kasenge atandika okunaaza jjajja w'ono omusajja omugagga amulonze ekkubo. Byonna byonna babikola tebannabakwebaako ne kyebakola bonna bonna babiri. Era ng'omuwala atuuka mu kasenge yasanga jjajja w'omugagga ono nga mweru. Omanyi jjajja omweru eyamyuka ng'alinga bazungu, kyokka ate ye omugagga omuzzukulu muddugavu alinga nga nziiziiri. Ono nga takifaako nnyo, yeewuunya bwewuunya ng'atandika kunaaza mukadde. Naye nga bw'anaaza omukadde olususu luno lulinga ng'oluyiika, lulinga olusaanuuka. N'agamba mukadde kyono alina olususu olusaanuuka. Ate tomanya buyinza obba nga bukadde bwe bukola ki, bwe bumuluma. Munnange omuwala ng'amaliriza bulungi nnyo okunaaza omukadde avaayo. Asanga omugagga atudde bulungi nnyo mu ddiiro, ali awo ali kaakunywake kawayini yeenywera. Ng'amugamba maliriza ssebo omukadde mumazi nti obudde nga butambula, bano ababiri omugagga n'omuwala ono bagende bawummulamu. Era batuuka mu kisenge batandika okukola omukwano. Ekikwewuunyisa omugagga ono yagaana okwebaka ku mwana ono ow'obuwala, yagaana okumukola ebyekikulu, yagaana okumukola. Yamugamba njagala mabeere, teyamuyingizaamu susuwe. Yamukwata amabeere gano n'agagatta bw'ati. Kati omugagga n'akwata kasusu ke n'akayisa wano mu mabeere wakati we yakola. Era bwe yatuuka ku ntikko omugagga n'asammula by'asammudde, omuwala n'agenda ne yeerongoosa. Kati omuwala teyabifaako, yagamba kasanza n'okunnyingira tannyingidde. Ng'amugamba mmaze, enkeera beebase bamaze okwebaka bazuukuse, ng'omugagga amusiibula ng'amukwatira miliyoni wazinda abeeza 3 ng'azimukwanga, ng'amugamba obukadde obusatu genda bukuyambeko, naye oli muwala mulungi, bwe kiba kisoboka wandibadde ovamu ebyo ebyamalaaya nsobola okukutereereza obulamu, naye kankuwe zino ssente zikuyambeko okweddaabulula egy'olaze, tugenda kubatuwuliziganya. Omuwala ono ng'ava wa mugagga ng'amuwa ennamba ye y'essimu, ng'omuwala akomawo eno gy'akasiba mu kazigo ke. Kati bwe yakutuuka eno mu kazigo ko, omuwala ono kye yasooka okukola kwe kukyusa ennyumba, n'afuna ennyumba endala n'agula ne ku bintu awo, obulamu kugamba butambule nga bwe yali abubala. Omuwala ono wayita ebbanga lya wiiki emu awulira ayagala akubire ku mugagga ono, naye omugagga nga agamba naye ajja kunkubira. Ziba teziri busanga omugagga akuba, ng'amugamba oli bulungi, nti ye munnange watuuka bulungi, nti natuuka bulungi, wafunye ku kyokulya, nti nafunye ku kyokulya, nti kale tujja kuwuliziganya. Ng'omugagga ajjako essimu, ono ng'asanyuka nti omusajja amuwulizzaako. Omusajja olwajjako essimu bw'ati, omusayi gwatandika okuva mu bitundu ebyekyama mu muwala ono, ng'abuliidinga nnyo nga bw'okiwulira. Bwe yatandika okubuliidinga aba ali mu kazigo ke, agenda okulaba omukadde gwe yanaaza ali mu nnyumba ye amutunuulidde bw'ati, ng'amugamba njagala kunnaaza, mpulira ebbugumu, njagala kunnaaza.
mpulira ebbugumu njagala kunnaaza, ng'omuwala ono yanaaza omusambwa. Omusambwa gwe yanaaza ogw'oli omugagga eyamulonda ekkubo. Omusambwa nga gutandise okumujjira gwagala kugunaaza, nga mugamba njagala kunnaaza, njagala kunnaaza, njagala kunnaaza, njagala kunnaaza, nga gugenda ng'omuwala abuliidinga ebitole, atandika okuwunya, ng'agamba ki ekintuuseeko. N'alowooza munnange oba ayinza obba afunyemu complications kwe kugendako mu ddwaliro, ne bamugamba tolina buzibu bwonna, era ne bamuwawenda ku mpeke. N'akwata ekkubo n'akwata essimu n'akubira omugagga ono, amugamba nina ebintu ebintuuseeko naye sibitegeera, n'omukadde oyo gwe nanaaza atera okujja n'anzigira. Omugagga olwawulira ebigambo ebyo essimu n'agiggyako. Essimu olwagiggyako era omuwala n'addamu n'abuliidinga. Essaawa zino eno abuliidinze okumala omwaka mulamba. Omusambwa gw'omukadde gumujjira buli lunaku gwagala kumunaaza, kyokka ew'omugagga oli gye yagenda yeerabirayo. Yenna avaamu ekivundu awunya. Yatambudde mu buli kyaki, bamusabidde byonna byonna bigaanye. Amagezi gamwesibye. Amagezi gamwesibye. Kaakati abali eyo abalaba mumwe ku magezi omuwala ono. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, mwebale okusubscribinga, mbaagala nnyo mwena mwena. Mukama Katonda abankumire mbeere bulungi, mweraba.